Ababaka bano bakulembeddwamu omubaka omukyala akiikirira ab'e Butambala Mariam Nalubega babadde mu musomo ogwetabiddwamu abatuuze okuva e Gomba, Mpigi ne Butambala nga bino bye bikola Katonga Region mwe badde basomeseza abakulembeze engeri gye bayisobola okukomyamu ebikolwa eby'obutabanguko mu maka. Bano banenyeza abakulembeze ab'enjawulo okwesolera ogwannaggamba ku basajja abatulugunya bakyala baabwe ekyeredde omuwendo gw'abakyala abatulugunyizibwa mu maka okulinnya ku bitundu 59 ku buli 100 kyokka nga bo abasajja kati batuuse ku bitundu 15 ku buli 100. Era yonna tubeezawo mu nsi waki awaka wataba mirembe wataba bulungamu byonna domestic violence oba obutabangu buli maka wadde amaavu wadde amagagga tebulina busobola nti ono yasoma nti ono teyasoma. Bano era bagala gavumenti yongere ku basawo abakugu mukebejja abakyala oba abaana babasobezeddwako abasajja kino kiyame okukuŋŋanya obujulizi. Kati ffe kye twagala okukyusa mu tteeka eyo yagamba ng'abavubuka kikikaluubiriza abaki n'abalamuzi emisango gino negikola ki negifa tuwe obuyinza medical office ow'eggumba hospital. Waliwo defilement ng'eva ku ki obutabanguko mu maka omukyala anoonyayo ekyo kyanakuligako bakusibe n'agamba nti wakuteeka ki maka. Bano kati baagala enkiiko ez'oku byalo eza LC ziddewo kubanga bagamba nti eno y'engeri yokka ey'okukendeezaamu obutabanguko mu maka. Alozia Sengendo ku lwa WBS TV Mpigi.